And it's a must. I ready away for production. Twala bana basome guno mulembezi gwa batasoma tole simbyo sasule balizi kudiza bwe balizi weza oba wana nti wazala bawamvu nyonge mivule oba wana nti wazala bamanyi nyo. Yes mukasera kano kenyini tuba tuyingidde ne program yaffe anoonya azuula wano ku Royal FM ekakeka mengo nga bulijjo eziwera saa 7 ku Lokutaano tuba tuyingidde ne program anoonya azuula era nga olunaku lwa leero omusunsuzi n'agenda gye batuusaako St. Dimitrios nga mu studios ninamu abayizi abavudde ku masetendekero oba ziyite universities oba ziyite amabanguliro agawaggulu wano mu Uganda nga tugenda kwogera ku nsonga ey'ebyenjigiriza gye bivudde ne we bituuse era tulabe engeri ki ebyenjigiriza ebyasooka n'ebiriwo kati mu kimwandiise mu lunyaanyimbe informal ne formal education kiriwo ekikyasinze okuba nga kisukkuluma ku kinnaakyo. Nja kubasaba abagenyi bange abali mu studios mu kaseera kano mweyanjulire okubawuliriza abaffe. Kansooke ne side eno y'omukyala. Neyanza nnyo ssebo amanya gange nze Birabwa Betty nga nsobena ku Mutesa University era nga nkola bachelors in mass communication. Tusanze okulaba mukama wange ali makati amanya gange nze Sekajigo Gerard muzukulu wa Mugambe Rusozi ndi muyizi ku setendekero ene ya Mutesa Royal University era nga nkola degree esooka mu mass communication. Tusanze okulaba mama atudde ku mukono ogwa right. Yes sanyuse kubeera wano bampita Mariat Kasemire somera wano ku Mutesa Royal University and I'm pursuing a bachelor's degree mass com. Thank you. Tusanze okubalaba you are most welcome madam. Program nga bwe nagibagambye azuula amanya oba azuula amanya mu ngeri ennyangu. Program nga bwe mugiwulidde tugenda kwogera ku byensoma. Ebyensoma ebyatandikirwawo bajjajjaffe mu myaka giri ate n'ebyensoma ebitandikiddwawo abafuzi b'amatwale okuviira ddala mu myaka egyo n'okutuusa mu kaseera kano ke tulimu. Nja kusaba tusooke tuwummulemuko katono naye bwe tukomawo tujja kutandikiraawo. A glance at the aim of regionalism empowerment. When you take a sport or either take a deep look at the way the AIMA Regionalism Department is devoted to the practice. It is hands-on to every participant and backed by the well-stocked studios of Royal FM and AIMA Real TV. The department has fed the group of practice with outstanding personnel backed by professionals in the practice, and it is seen from the products of the different students. Take a glance at every sector. The Royal FM has all the required machines and personnel to release a well-backed student. The Emerald TV now has some of the most competitive programs in the media world. It is Mutesa Royal University Journalism Department. Yes, bwe tukomeddewo okuva mu bulango bwa bakama baffe njagala tutuukire ddala ku kinyusi ekya program. Ensoma eyedda n'ensoma ey'omulembe guno. Gwe ampuliriza owa Royal FM njagala okutegeeza nti ensoma eyedda yiri y'abajjajjaffe abaatuuzanga abaana ku kyoto ne bababuulirira ne babasomesa
omwana n'asobola okukula ng'alimu ak'obuntu, ng'alimu empisa, ng'alimu eddiini, nga kwegamba omwana nga muteeketeeke mu nsoma eyo ey'abajjajjaffe. Ate n'ensoma eno gwatuwuliriza wano ku Royal FM y'ensoma eno abazungu gye baatuleetera. Muteesa abawandiikidde ebbaluwa ne bajja, njagala abantu bange bayige okusoma n'okuwandiika. Ensoma eno abayizi bano bennina mu studio bonna gye baliko, era mu kaseera akampawo kaaga bagenda kutandika okutubuulira oba okutubuulira ddala ekifaananyi ddala bo ensoma eno eyaleero ey'omulembe guno n'eyedda eriwa gye twandisinze okuba nti tukozesa. Nja kutandika ku mulundi guno kantandike n'omwami Sekajigo atubuulire kiki ekyandibadde, kiki ekisinga ku nsoma zino ebbiri. Neyanziza nnyo ssebo omuteesiteesi. Ensonga eno ey'ebyensoma nsonga nkulu etasaana kubusibwa maaso kubanga ekutte wansi n'ewaggulu. Oyo yenna atuwuliriza ali eyo omuwuliza wa Royal FM. Njagala nkubuulire nti ensoma eno ey'abakyeruppe eriwo mu ggwanga lino Uganda terina gye tutwala. Ffenna tusomye, abasomye tubalaba, naye kye tuliko bannange we kusena amazzi mu kisero. Eri ensoma y'abajjajjaffe yali nsoma nnungi nnyo nga mpitirivu, era kye njagala mumanye oba mukkiriziganye nange nti empisa ezisinga obungi embi, okwetunda, obwamalaaya, okuwamba abakazi, okusaddaaka abantu, ebisinga obungi abakyeruppe bano ensoma yaabwe eno yeekoze eki yeebireese. Kankuwa ekyokulabirako gwampuliriza. Wano mu Buganda bajjajjaffe ekikwata bakazi n'ekiwamba bakazi tekyalimu. Naye kyeruppe bwajja naleeta kye bayitanga slave trade. Slave trade bajjanga ne batwala abaddu ne babajja muno mu Afirika ne babatwala ebweru. Kaakati ekyo ekiwamba bakazi ze batwala ku mpaka we babatuusanga eyo mu makubo we bakolanga teryakola ki teryamanyi. N'olw'ensonga eyo ebyo ebintu ebisinga abazungu bakoze eki be babireese. Njagala tunuulire ku ngeri omuteesiteesi, tutunuulire ku ngeri bajjajjaffe bano gye baatendekangamu abaana ng'abasomesa. Omwana omulenzi yalina engeri gye yasomangamu, omwana omuwala yalina engeri gye yasomangamu. Ate era buli muntu omukulu yalinanga omulimo gwe. Omulimo gwa jjajja tegwali gwa ssenga. Ssenga yalina omulimu ate ogutaali gwa maama ne taata nga bw'atyo. N'olw'ensonga eyo omwana omulenzi bwe yakula nga baamuyigirizanga okubeera omusajja. Naye guno omulembe abasinga be tulina si basajja, olw'ensonga ekibafuula okuba abasajja tebakimanyi. Omusajja si kwambala mpale. Omusajja ekikufuula omusajja si kubeera ng'olina ssente, kubanga guno omulembe ssente ze zikola. Ekifuula omuntu omusajja bwe buvunaanyizibwa. Bajjajjaffe bakimanya bulungi nti omusajja yenna ateekwa okubeera obuvunaanyizibwa. Omusajja ne bamuyigiriza okuyiggira amaka ge. Omusajja ng'agenda mu ttale n'ayigga n'aleeta enva. Omusajja ng'agunjula abaana. Omusajja ng'akolerera amaka ge. Bajjajjaffe tebaasuulanga njala, naye abasajja b'ennaku zino bamanyi kuzaala. N'olw'ensonga eyo ensoma eri yali nnungi nti bajjajjaffe bo baali bakimanyi bulungi nti omwana omuwala bw'aba anaakula nga tannafuuka mukyala alina w'alina okuyita. Baamuyigirizanga okuwaata. Naye ku ssettendekero eno kwe tuli ne ssettendekero endala osanga omwana omuwala myaka 25, omwana omuwala ng'ali ku yunivasite nga omwetooka aliwaate talikikola ki talisobola. Kyenva mbagamba nti ensoma eno ey'abakyeruppe yajjanga engeri ey'okutugonza emitima tugondere ebyabwe. Ye bannange muteesiteesi nga sinaba kulandagga nnyo. Bakyeruppe bano abaleeta ensoma eno. Ensoma ate ewaabwe si bweri. Bo naddala bw'otuuka mu China, omwana ava mu butonga kyalina okubeera akimanyi. Osanga buno obusawo bwe twambala ku mukono bwe tugula 3,000, 5,000 mu katale, ng'omwana akakoze e China ye mwana yandibadde nga wa P6 mu Uganda. Nti omwana amutuusiza ddala ku kinyuzi. Omwana ava mu butonga akimanyi njagala kubeera mulimi n'akula nga tractor agiraba. Naye wano ewaffe mu Uganda baabyonoona, mu Afirika baabyonoona. Osoma Canadian Prairies, osoma simanya ebiki, n'osoma ebibuga, n'osoma Shanghai, n'osoma ki. Ebyo bintu waje bikola ki ye bitutwala. Ensonga endala nga nkyali ku nsonga y'abajjajjaffe nti ensoma eri yali practically. Nti omwana baamugambanga nti olina okubeera omuyizi ayigira famire. Omwana oyo yagendanga n'amanya n'ekitaawe ne bagoba ensolo ne bagikwata
namugamba nti oba ogikutte eddiba olikola bwoti bw'oba okoze bwoti yali practical ti omwana omuwala olina okuwaata mu kuwaata yatuulanga n'afukamira ne maama we ne bawaata mu ggwatiro omwana bamuyigiriza nti owaata bwoti ofukamira bwoti omala okuwaata emmere ate ogituuza ku kintu bwe kiti bw'omala ate ogisaaniika bwoti naye guno omulembe byaggwawo nti omwana abeera ku ssomero tekiri practical kati gavumenti egezaako kuyita practicals mu kusoma kubanga abaana bayiga nnyo mu sekendi 3 zokka mu sekendi 3 mukama wange nga mmaliriza njagala malize nga ngamba nti mu nsoma yonna yeetagisa omuzadde tewali muntu agenda kutegeera mwana ng'omuzadde eyamuzaala naye eno ensoma ey'okubeera ng'abaana bagenda mu bisulo omwana omutwala ku ssomero n'abeera yalina omusomesa tumanyi gye yakulira omusomesa oluusi tazaalanga na ku mwana si nnungi naye ensoma y'abajjajjaffe omwana yabeeranga n'ebazadde baawo ne bamuyigiriza kino ne bamuyigiriza kiri ne bamuyigiriza kino ne bamuyigiriza kiri neyanziza nnyo omutesitesi gw'omuwuliza wa Royal FM njagala okutegeeza nti ensoma gy'ayogerako eyedda y'ensoma ey'okukwata ku kintu omwana n'ayiga ng'akutte ku kintu ensoma y'omulembe guno y'ensoma ey'okutunula ku mbaawo y'ensoma ey'okutunula mu classes ne mulinda omusomesa kwegamba ogenda okukitunuulira nti ensoma y'omulembe guno yabbeeyimuko okusinga ku nsoma ey'edda ate ng'ensoma eno ey'ebbeeyi abaana tebagifunyeemu nnyo njagala okuwulirizaako okuva ewa Mariat. Yes, Mariat. Kiki kyoyogera ku nsoma eriwo eyakati gye tuyita formal and informal education systems in Uganda? Kale neyanziza again about the informal education and the formal kyengenda kuyogerako ekya nsoma y'obudde buno kiri nti eyina engeri gye gonza bulamu okugeza kati ebiseera bya covid bwe bibadde bize obadde olaba bwe tubadde tusoma ku online ekyo mu ngeri endala it has been convenient wadde abamu badde teba accessinga but olaba ensoma ya budde buno eyina ngeri gyagonza bulamu ya okugeza kusomera ku line kati ffe ngaffe abali ku university ojja ogamba budde bwati ninayo lecture sawa bweziti na budde bwati mbangenda ino kati ekyo bwekityo bwe kigonza bulamu naye mmwe mufunyeemu kyanga abayizi nawe bayambira ensoma eno nze nganze sijja I won't talk on behalf of my fellows naye nze ngenda kutunulira bwengozeza in the way that sifuna difficulties. Yes, even when I don't come here to university in person, I know I can just go and buy data and do what? And I do my research. Nefuna kyenjagala ne wembadde ngenze mu kilasi ne wemba nsigadde waka nsoma. Okay. Yes, neyaziza. Linda mukatono. Atuwuliriza wano ku Royal FM. Njagala okukatiriza nti okusoma kwaffe tekuyina kubeera nti just soft. Wabula okusoma kwaffe kuyina okuba nti kutuleetera emmere ku mmeeza. Muganda wange Sekajigo yayogeddeko n'agamba nti ensoma ey'edda omwana yagendanga mu ttale najja n'ekifi ky'ennyama. Omwana yagendanga n'akola omulimu n'abajja najja n'akasente waka famire ne zeeyagala. Ku side yo okusoma kuno okuli fomo kuyina ngeri gye kukuyambye okukuleetera emmere ku mmeeza mu bwangu ng'okusoma okwedda bwe kwali nti kwata fumu genda mu nsiko yiga engabi leeta nyama ku mmeeza. Sobola kukunyonyola watya wendeetedde emmere. Yes. Ensoma ya kati endeetedde emmere bw'ati. Tusoma bintu bingi. They teach us many things. Ng'ebyo batasomeseza budde buli buyise. Bino ebintu biri bw'ati kubeera creative. Okubeera omanyi kintu kozesa amagezi g'ozadde nago naga kusomero.
okugeza abatusomesa research biki kati oyinza kubeera awo like you are an active student gwe baana bajja kugwo bakolere waaka okolera waaka muno akuwa 10 you get food. That's how I'm surviving either way. I'm helping some people from different faculties to do what? To execute their duties effectively wekijja kukola work. Well, Yes. omuwuliriza njagala okutegeeza nti essaawa ziri 7 n'eddakiika 19 era nga njagala omuwuliriza waffe okitegeere nti okusoma kwe kuyina system gye wandiise 3 7 4 2 4 or 2 nti emyaka 3 nursery, emyaka 7 primary, emyaka 4 O level, emyaka 2 A level, emyaka 2 diploma, emyaka 4 degree. Ye system gye tulina. Ogenda okugatagattamu emyaka gino omwana gy'amala mu ssomero n'afuluma giri emyaka emeka abo balabalamu emyaka nga 16 omwana ali mu ssomero abamu 2 kuba waliwo n'abaddamu omwana n'afuluma nga talina kyagenda kulya wabula okutunuulira omuzadde. Njagala kutunuulireko Madam Betty ensonga eya formal ne informal oba ensoma eyedda n'eyakakati kugwe eriwa esinze okukolera obulungi. Nze ngamba ensoma yedda yesinze okunkolera Olwaki? kuba tulaba ensoma eyakati abaana yes tuli ku university naye abaana abamu tetulina mpisa. Oyinza osanga omwana naddala ffe abasomera ku university ya Buganda tuba tulina okuba nga tulina empisa, naye osanga omwana ayambadde olw'okuba ayambadde empale n'omugamba fukamira obuuze omuntu omukulu n'akugamba hi hello okitegeera. Naye ate ensoma eri eyedda basenga bamaama abantu abakulu kale be twabeeranga nabo ewaka basobola okuteekamu eyo empisa nti omuntu omukulu tomuyitako, you kneel down n'omubuuza. Naye kati ate ensoma eno tuli kuba Kim Kardashian, they just say hi hello kyokka ate for them they have their cultures whereby they greet. Ate ffe ekyaffe twagala tukitemereka ettaka nga tutwala ebyaki ebyabano. So nze ensonga yeyo gyempadde nti eyedda ensoma eyedda yennungi okusinga eyeno. Mu bufunze wandibadde ogamba nti tuddeyo ku nsoma eyedda era kyensuubira nti gavumenti yazuukuka dda. ate sebo omutesitesi Yes, sir. kyenyinza okwongerako abaganda bagamba nti okwagala okukopperera nampa yagoya amayuuni nalunga yagoya amayuuni. N'olw'ensonga eyo abazungu nze nyina abazungu bentera okubeera nabo naye olaba bayayana nnyo okuyiga ebyaffe nti omuzungu ennaku zino bambala gomesi, abazungu ennaku zino omusanga ng'afukamidde akubuuza n'omugamba okikoota n'agamba okubuuza omuntu sayini ya respect ewaffe tekiriiyo. Ensonga endala kyengamba nti ensoma eno yajja nga gwakubiri eno ey'abazungu gwakubiri nti osanga omwana asoma university emyaka gyagimazeemu naye ate bw'aba amaliriza university nolaba nga atazzeeyo mbiri by'ataayiga. Bajjajjaffe balina enkola zaabwe balina basenga bakyaliranga ogende wasenga nakakando ogenda wa kati osanga omuwala university munene bw'ati tamanyi kuwata ttooka alina okufumbirwa ate nosanga azzeeyo bamubuyigiriza ebyekikulu ate ng'olwedde tukimanyi akakyama mamera bogeza kukaguula kamenyeka. Yes. Mpulidde ensonga ya mukulu Sekajigo. Yes. Why do you think people are striving so very hard to educate their children? Bobanga, you're like against formal education. Kale sagala otunulire eri yokka. Olaba bwe tubadde tutwagala singa wano tewaliiwo mwana. Okay? So that's why ngamba even this kind of education, it's vital and important. Kubanga olaba mzadde agamba osome mwana wange, I know life will be better
you read, study. Our parents really toil to ensure that we are having the best education. Yeah, so tovumirira bwatyo, tovumirira bwatyo. Okay? Atali mu ngeri ya kuvumirira ye agezaako kuwa ekifaananyi ekituufu. Nsoma ki eyandisinze okukozesebwa mu Uganda? Kubanga bw'ogenda n'otunuulira, bwe tutunuulira mmwe abasoma kati ku campus, bwe tutunuulira abafuluma, bameka abafuna emirimu? Bajjajjaffe, bakitaffe, bo tebaagendanga mu matendekero gano ge mulimu. Ne balina emirimu egisobola okubeezaawo famire esoba mu emu mu bbiri. Okitegeera. Kati bw'otunuulira omuwendo gw'abafuluma mu universities, mu institutions endala, nga tebalina mirimu, y'ensonga lwaki tuleese omulamwa guno. Ensoma eyedda n'ensoma ey'omulembe guno eriwo ekyasinze, eriwo ekirako ginnaayo. Bw'otunuulira bali bo bayitawo ne kati bakyalina emirimu abasinga abasoma mu nsoma eri. Kakati mwe muyina kyanjawulo kinnyo kye mulowooza nti ab'omulembe guno ogwa .com muyina kyanjawulo kinnyo kye mulowooza nti nno musinga ku bali ate nga mwagala kuddayo kusoma byakukwata ku mikono, ebyemikono. Omaze okusoma campus naye ate oyagala oddeyo oyiga okubajja, oyagala oddeyo oyiga okukola entebe. Kyanjawulo kimwe kye muwulira nti muli banjawulo nnyo okusinga ku bannammwe bali abalala nga temuyina mirimu. Sebo omuteesiteesi, buli kintu ekijja kiba n'ekirungi n'ekibi. Ekirungi kyendaba mu kusoma kuno okw'Abakyeruppe kiri kimu, nti ogenda kuweebwa ekitiibwa gy'oyita, naye nga tulina 10 mu nsawo. Kubanga tulina mikwano gyaffe be tulaba abaasoma ne babatikkira nga tebalina mirimu. Wabula ensoma gye tutwala si walungi, gwe wenna tuwuliriza era atulaba. Okujja nga tuzuukuse Abafirika ne tufuna independence. Yera tukize nti kuno okusoma kw'Abakyeruppe kino kitwagirawo nti nno tukyali mu kufugibwa kw'amatwale, tetunaba kutuuka kwetongola. Ensoma yaffe yano we tunagidda kutujja kubeera b'amaanyi, kubanga ekisooka etujjako kye bayita creativity. Creativity omwana bwe yabeeranga ewaka nga bamuyigiza yabeeranga muyiiya n'akoona ejjinja okuziba akawungezi nga lifuuse enkumbi. Naye nga tuli mu kusoma by'Abakyeruppe, wabula kyegenda okutukolamu kwe kutuleninga batayikondo. Nti omuntu agenda kufuluma atamanyi mutalina mulimo, amanyi kompyuta, atuulaawo, anyooma okugenda okulima okw'abajjajjaffe okwatubeezangawo, atandika okulowooza okubba mu zibbanka. Abafirika tulina okuzuukuka ne tugamba nti nedda enkola y'omuzungu nedda, bwe kitaba ekyo ebisabyo maaso si bitangaavu. Katukomeeko katono. No, apara, no. Yen, get up. Hello, what are you doing? Help me. Where can I find a network in your village? Network? Yes, I have no signal on my phone. You don't have Airtel 4G? No. Ayene adamara mamlo ala Airtel. Here we have Airtel 4G. There is network in the whole village. Access Airtel 4G network anywhere in Uganda. With you always. Airtel, the smartphone network. Okuvaayo mu bulango bw'abakama baffe gwawuliriza Royal FM njagala okutegeeza nti eddakiika ziri 27 ezakayita ku ssaawa 7 ez'amalya g'ekyemisana. Njagala kutunuulire ku nsonga zino wammanga bagenyi bange kubanga twaze kwogera ku nsonga eno okugiggusa. Njagala twogere ku biki oba bibi ki Mr. Kajigo njagala twogere ku nsonga yo subjects oba ebisomesebwa mu baana okuviira ddala ku mutendera ogwa primary tujje ku mutendera ogwa secondary tudere ku mutendera ogwa university. Subjects gwezoowulira oba z'omanyi kwezi eziriwo mu formal education
omwana ze yandibadde ateekako nnyo essira okufaanaganako n'omwana oli oba n'omuyizi oli asomedde mu nsoma ey'abajjajjaffe. Yesebo mukama wange, yesebo neyanza nnyo omutesitesi Sekajigo Gerard nga bulijjo. Ensoma eno ey'abakyeruppe kyenyinza okugamba nti erimu okwetoola kuyitirivu kiringa omuntu bw'anaabeera ng'agenda mu owino ffenna we tumanyi ate n'ayitira entebe. Eno ensoma erimu okwezulonga kuyitirivu oli ogenze kunaaba mubiri atose kunaaba bigere oba tumanyi kyoyagala nti ensoma eno yo erimu okwetoola kungi tetuukira ku kinyuzi nti omwana agenda kusoma asome n'ebitamukwatako asome n'ebinamulumya omutwe asome n'ebinamuleetera okwekyawo ave mu ssomero. Njagala ezo subject omwana ze yandisomye n'afaanaganako n'oli asomye. Yesebo mukama wange nzijjawo nti subjects ezo omwana aviira ddala mu primary oba giyite nursery level katulina ne kindergarten schools of which they are paid very expensive. Okutwalayo omwana olina okubeera mugagga olwo ne kindergarten gyemanyi nga basasulwa kakadde buli taamu. So omwana aveeyo wansi najja nga alinnya nga tanatuuka ku nsonga ya kinyuzi mpaka ku university gyatuuka ate n'afuluma ng'era takitegedde bulungi. So bwe ntunulya primary ekintu ekikulu ekiriyo kyendaba mu subjects kuba ziri nnya tezikyukanga. Waliyo sebayita social studies SST, waliyo English, waliyo mathematics ne science. Ekintu kyendaba ekikulu ekinyambye mu bulamu mu primary eyo zali subjects bbiri. Roughly math is vital. Math kye kintu ekikulu ekiri ekyamaanyi. Yes. Then kind of science. Okay. Nti after going to the toilet wash your hands bichi. Then bengenda ku O level kangende ku Madam Betty ambulire subjects ki omwana ziyandikoze ku O level nga zisobola okumuyamba mu bulamu bwe obwa bulijjo afaananeko n'oli asomedde mu informal education. Yes. Kakati omwana subjects ze yandisomye ku O level ezinaamuyamba afaananeko nga ensoma yedda ze ngamba biology. It can help because it's mulimu agriculture, endala entrepreneurship, business, endala mulimu submat. It's vital as he said. Zezendaba. Zolaba. Yeah. Mariat. Yes. So kwa ogata ku chabeti subjects ki omwana ze yandisomye mu high school nga zisobola muyamba ku mu bulambo obwa bulijjo afaananeko n'oli asomedde mu informal education. Well, omwana yanditadde much emphasis on fine art. Fine art. Olaba fine art, there's a way how ekakanya mwoyo. Ebifaananyi byana be basiiga. Omwana akuba kifaananyi. Yes. And when you look at it, obadde olina stress. Bw'okitunulako bw'ati, you really feel relieved. Kitegeera. Eyo ye subject actually yesinga. Ne munange kyayogedde. Agric nayo bw'atyo. Yes, kuba eyigiriza mwana alima watya. Yes, basically zezo art, agriculture, then bios as she said. Oyina kyagala okugattako ku nsonga eyo? Yeah. Okay. Kakati okwongera ku fine art as she said, abasinga bakola mu industries. Woba okoze fine art osobola okuprocessinga tiles zino zetwegomba actually. Nti nine nyumba njagalamu tiles. That is industrial art. Nabine kola putting names bichi. That is all art. It can help us. Thank you. Mr. Sekajigo. Yes, osuubira government yandibadde ekola ki? Maze okuwulira Mariat ensonga zaawadde. Nkiwulira mukama wange. Government yandikoze etya ejjawo ziri subject endala zonna tulekewo ezo zokka omwana wa Uganda asobola okweyagala mu maaso. Mukama wange nga sinaba kugenda ku nsonga eyo. Gavumenti bw'abeera nga muzadde waka obanga taata teza okugamba nti omutaata atuuka ku stage nga yenna kyemalira nga tayagala amwogerako kyagala kye mulya kyagala kye mwambala.
so ensoma eno ennyinnyini gavumenti gwe mutwe omukulu oguli mututwala mu kubona muzisa nti subjects zino to my assumption subjects zino tezituyamba naye gavumenti erina weefuniramu. Omuchina bw'amanya nti baleese oluchina e Uganda, China egenda kusasula gavumenti ya Uganda oluchina okusoma. Gw'omuyizi togenda kukiraba naye gavumenti erina weefuniramu. So kigenda kubeera kizibu. Kyendowooza gavumenti yaffe kye yandikoze kwe kubeera independent. Africans should get independence. Kino kyonna kiragirawo nti Uganda tetulina independence. Bwe tubeera nga tukyatusomera ku nsoma Sinakuwa mukisa njagala sooka amaleyo. Yes. Niyanza se omutesitesi. Uganda tunafuna independence. Ntujyagendera ku ntoli z'abali abasajja kye baagala kye tusoma. Naye olunaku tusituka tugamba katwagala tusome Oluganda. By the way, look at the developed countries. Tunuliranga North Korea, tunuliranga China. Abali mu kusoma ennimi enzaaliranwa be bakuze balina ku ssente. Nti omwana olulimi lwali mwewaka. Olulimi olugenda okumuyamba naye omwana buli lwomukubira olulimi olwewaka lwasoma n'olumukubira n'omwambaza eggumba lyente n'omwambaza akawanga k'embwa oba oli mu kulimba. Waaw katukomewoko tudde n'ebirowoozo by'abawuliriza bya bakama baffe abali mu studio. Namasako mutindo gwendiko ndiruno nsazeewo kanziye n'ekiro ennyimba sekerera nnyaba babitadde mu olwali ku mbeera etakyasisinkanya kuwa nze mundaba misuwa gyesibye maaso mbeera yansi yetukyusakyusa nyabo etyo netufaananya abakadde abameza tembi abatokala okubakoolanga tulabye n'ensi eno tugiyingira okaaba ne mugisenguka ne tukola kimwero ekyo so tugiyita mwalo mu ngeri engumu n'abagiwangula obabala ku ngalo bameka beetugira ebintu ebitali mu nsa balala mmotoka ze zitimpula entakera bambi olwagalowooza gamukiziryanyi ng'ali mu kuba alowooza birala buli omu n'engeri yemusuza akanudde ati ze neegombanga okuwansa mponoowula lwenamuwasa yakera ku makya nnyo okulabanga nawe ebyabakyala n'embiwumula bambi olabye nnyo omukumba atalina zadde bwe yenna kwekuguza n'otulekeewo naye nga saasira abazaala afiisa mbeera kyawo gye wali egwanyiza ze tugubadde lwa fiizi ngudde n'edda lw'ezoole nazi kuno basoma kufa abaana kati bw'osindika okugenda ku shule akwata kubo kupaala mbirala zo sukulu fiizi zakati azimekese enguli muga katonda ye yalamuse n'abatono abasomye ne bamalako enkomerero bawunzika mpaawo mirimu gikolwa muzzukulu w'akabazi kankutereka emboozi nazaalwa kinyerere kunkuza ebuddu lirya mathiyasi nendifunira enfiira walukagga omuweesi lyava mu kika singa otaganyula ebyedda ojja kusangamu abaana baabanga balenzi be baweererwa nga ye omuwala akazimbagala ebbeere diguli yakufumbirwa maka ensi bwe yakyuka n'ebikyusanyera ebyo abawasanga ne babiyegema ekyo kyaleeta abawala okwandaala ennyo ewaabwe ne bazadde baabwe ne babeerwa baanoonya ku bulimu obakyabbe bambi ng'ebintu bikyuse baagala amanya enzungu kebebbaala baagala asomerwa abakasitoma abayiga abayitirayo bazadde battu ne bawata nnyo obusentesente bawala baabwe okugenda basomere batunda obubuzi obuteewa kububaza abaana bagende babangulwe kyokka ekyennaku nti bwe banfiirira abaana batuuka eyo ne basitula effujjo babambiduula nno ne beekatangira enguuli
n'obwamalaya ne batandika. Nze nno njogera ekituufu kyenkudira mwere nkya. Abaana b'essomero bakaze kufa amaaso, beetunda engeri gye batolowooza nga nako nti musemaakufu yandibaddemu. Oba omunaawula nsonyi guvudde waye guno, bambala obukete ne bafuluma ewaabwe, kundishola ebisambi ebiragwa ebweru, neyeyo n'abaguudo bambuza. Gwe weesubya ensonzo lwa sukulu fiizi ezo, eba abaana bammwe bemuweerera, nyabo baba ne baggaaya babateekamu emaani. Ze nsula ewaka ndinyenyeza butoye, essimu za mobayiro nzeevumira ludda, kuba abawala b'essomero ne baziwummuza omwezi, maduuka g'obusimu ge bazingako mpozi, n'abeeyatayimu zidibirayo. Tukubadde lwa fiizi maama, ensi yonoonebwa abaana, ne batasaasira abazadde baabwe beeyunya amasanyu amagombezi sawo. Sukulu fiizi ziba za nkanu, so n'abazadde zibatunza byawaka oluusi, kyokka zino endala gez'abaana zidda mu kunywa njayina kwendeguzanga. Tukubadde lwa fiizi maama, ensi yonoonebwa abaana, ne batasaasira abazadde baabwe beeyunya amasanyu amagombezi sawo. Sukulu fiizi ziba za nkanu, so n'abazadde zibatunza byawaka. Okuvumbula ng'obwabakama baffe, njagala okubategeeza abawuliza baffe aba Royal FM nti essaawa ziri 3:05 ezakayita ku ssaawa 7 ez'amalya g'ekyemisana. Tukomewo ku nsonga zaffe. Njagala kutandika ne Mariat. Mariat. Yes, sebo. Uganda ejyawamu ogiraba otya mu maaso bwe twongera okubeera ne system eno oba n'enkola eno ey'ensoma mu Uganda? Where do you see the future of Uganda if we continue to use this system of education, especially the formal education system in Uganda? Where do you see the future of this country? Okay, the future prospect of Uganda, the fact that it is eina engeri gye setinze system okubeera nga esomesebwa, the fact that walimu gundi nyingi subjects nga bw'okyogedde kati okubeera nga subjects nyingi, it is for a student to find themselves wawaagwa. Yes. So kati omwana bw'aba agamba, me particularly I'm doing masscom, I want mpereza. Masscom is where I look at how to fight for the rights of people. Bantu bange wembanze nvudde chana mukaka, baina nsonga zaabwe, how can I reach them to where? Bwatyo katujja kutuuka biseera that omwana bw'aba asomebwa ekintu bwati oba asomye art nga bwe twayogedde, agenda kugenda mu kyalo, mukama baba muyambye, then he starts a farm whereby ajja ku employing ki bantu. Uganda absolutely bekola ki ekula. Waliwo munange ono, munange Gerard agambye nze nkulide spine. To be honest, nga ntya Mungu, bwemba ndi waka, wemba ngenze waka, I say salam to everyone at home. Babadamu, walaikum salam. Nfukamira wansi, I say daddy eradde, mami eradde, mi ndi Muganda, sijja kwerabira, no, ndi Muganda, sijja kwerabira bunono bwange. Yes. Webale nnyo, webalire ddala. Program anoonya azuula essaawa zezo zennyini tunaatera okufundikira programu yaffe, naye njagala abatuuliza mwenna mu ebyo birowoozo by'abannaffe abali mu studios nga bavudde ku masetendekero ag'enjawulo wano mu Uganda. Kanzije ewa Madam Betty. Njagala otuwe kiki ekirina okukolebwa gavumenti yaffe, kiki ekirina okukolebwa gavumenti yaffe okulaba nti ebyensoma wano mu ggwanga lyaffe Uganda byongerwamu amaanyi n'okuba nti bituukana omutindo gwennyini ogw'ensi yonna? Nze ku ndowooza yange ngamba at least gavumenti ya Uganda
yandijoyininze the two, informal ne formal. Yes. At least neweba nga ndi ku campus, I do theory but also the practical part of it. Nze ngamba awo baba bajja tuyamba. Kyongere nakoti n'abasawo bagakirize kanisa sizokka kubanga nedi nsoma yaki nayo ya buwango. Amasabo. Amasabo nayo nago kintu kikulu kubanga nawo ke kanisa namba sabiro gye tugenda tusaba ngo jeke kanisa zinezaffe. Atuwuliriza sosobola kukubira kafaananyi katuufu kanisa Sekajigo wafaanana no mu studio. Naye nsaba mutusaasire amasabo nesabo kintu kikulu nnyo nga bwagogedde yobola abantu basoma bafuna zi degree ato basangayo nga bafukamide jajja nyamba wano jajja netaaga mulimo jajja nkola ki naye bakifuula ekitongole tuvemu okwekerekerera omwana amusomesa musomero tudungu akola bwati kayiza akola bwati mukasa akola bwati olabire ddala obuwangwa nga bugenze ku ntiiko ne mu Afrika tujja kulinnya tudakiika ana mu seconds ana tuwe government kyeyandikoze okujuna bannayuganda n'ensoma eneriwo. Mukama wange osindisa asitamye kyenyeza okugamba nti gavumenti yennyini sijja kwawukana nnyo na mukyala Betty kyagambye nti gavumenti yandigasa ensoma zino ebbiri naye ate nze saagala kugatta musiraamu na mukatuliki wantu wamu ate nga nafumbye pooko bwe nsena mu kijiko bwe muwa pooko ate bwe nsena ku kijiko kikimu bwe muwa ku nnyama mba nnimbye. Kyenyeza okugamba nti tuve ku bintu by'abazungu tuyimirire ku magulu gaffe abiri ng'abasajja emmekete tugambe nti kaakati ensoma tulina abasajja abagezi wano tukoze tutya okulaba tutumbula obuwangwa n'ennono. Abaana abaali bambala edda wano ng'omwana omuwala okulaga ekisambi kiba kive ng'omusajja omukulu akusanga n'agira naye ennaku zino obugoye batambulira bweru batulaga buli kimu tuli banyiivu nnyo waakiri bazze embuga ez'edda bajjawo mu bubiri. Webalire ddala Mr. Sekajigo olwa ndowooza n'ebirowoozo ate gavumenti bw'etakikola ejja kuswala. Tuwadde mu programu yaffe eno njagala okubategeeza abawuliriza baffe aba Royal FM nti programu yaffe eno ebeera buli Lwakutaano okuva essaawa 7 okutuuka saa 7:30 nga tubeera n'abagenyi ab'enjawulo be tukyajja mu studios okwogera ku nsonga ezitali zimu. Program Anoonya Azuula nga bulijjo nja kubawaayo seconds ndooza buli omu kamuwe seconds 3 atuweeyo obugambo. Mukama wagenze kamalirize ddala anti anazina takumba. Seconds 3. Yeso mukama wange mu seconds 3 tuyinza okugamba nti no ensoma eno bw'etakyuka kibi nnyo kiringa ng'omuzadde alaba omwana nga alieta kanagamba nti taka liri kuza omwana ate nga limulwaza kiba kibi nnyo. Ensoma eno erina okukyuka okulaba nga tuyamba eggwanga lino. Nze Sekajigo Girard muzzukulu wa Mugambe Lusozi ntumirako nnyo famire yange gye njagala ennyo famire ya Mugambe Lusozi abalangira mbaagala nnyo mwebale kukuza mwana mwogeza atetirira nga nze atamega tanjogeza kaama naye tulina okulaba ng'enkola eno ey'abazungu tugigobera ddala wano. Kanzire ewa Mariat mu seconds 3 funza obeeko obugambo bwo abatuuliriza ba Royal FM. Kale neyanziza buli omu ensoma ey'ennaku zino neyeeyiseeko. Kale kati ngaffe waliwo ffe batuzadde tuyiseeyo ne guno ne tutuukako, so it is upon you to do what byonna kubeera obinawa wano byonna osobola kuba executing obiteeka mu nkola. Sigadde Mariat Kasemire Kasule neddirange mwebale kuwuliriza. Assalamu alaikum. Madam Betty mu bigambo bitono mu seconds 3 sibula batuuliza. Nze nkisigalako nti gavumenti ndowooza twandizeeyo edda etukozesa the other info the ensoma ey'edda. Yes. Kuba it's practical. Nawe era ojja kuddayo. Kaakati wamma abatuwuliriza ntumirako Uncle Peter ali South Africa kutumiddeko. Nsigadde nze Birawa Betty. Abawuliriza baffe tetusobola kusukkako wano obudde bwebwo twatandise ku saa 7 kati essaawa ziri 7 n'eddakiika ezigwamu. Program nga bulijjo Anoonya Azuula buli Lwakutaano
tubalindiridde sabbiiti ejja n'omuweerezaawo Sendija Dimitrios. Weekuumire ku Royal FM toseguka.